olwaleero ngezeeko mu kibuga wakati mu kibuga Kampala mbadde ngenda mu banks ne other institutions nabagamba nze siyingira mu kibuga naye bank cards zo bwe ziggwako ng'ate olina ogenda ozisayiningira nesanze nyingiddeko mu kibuga naye bwe mbadde ngenda nga driver ntwala ngenze nnyumirwa kuba mbadde ndi ku buboozi bwammwe bane mwebale kunyumirwa mboozi mwebale kutegeera point gye nabadde mbabuulira eya omuntu okukolera ekintu ekituufu mu myaka emituufu mu ngeri ey'okwetegekera naye bwe nyingidde mu financial institutions ezo anti ffe tulina class mwe tutambulira mu banki emu ndi mu Pinnacle bagiyita Pinnacle gy'otuuka wali ne bakuwa akatebe ne kacaayi ne bakolako gwe ng'otudde nentunuulira obulamu bwe tubadde nabo eyo oba abantu baayo balinga bonna be baba basiize omuzigo buli muntu yenna n'abakolako naye be mugenzeeyo nabo bonna oba bavubuka oba bato bonna baba baakanga ttaala nengendako ne mu banki endala where I'm a prestige customer era nayo n'olaba ng'embeera badde ku Forest Mall awo ne ndooka ndaba ebyuma bya mmotoka nga biyingirawo n'okuyingirako mu kafe Javas Car Forest Mall n'olwoka otunuulira abantu be balya obulamu neebuuza nti bino byenzije ntunuulya byenzije kuutira abantu ebyekyalo ebyokulima kyenjogera nkitegeeza kirimu amagezi abaana nga bali mu corporate world nga bali obulamu buli kyembadde mpitako buli muntu gw'otunuulira yenna ng'alinga muzungu buli ky'otunuulira kyonna nze ntwawo okuyingira mu kibuga mbabuulira mazima naye ntunuulidde buli kintu kyonna nga nkiraba kigiritalinga oluvannyuma ne neebuuza ne ŋŋamba nti ddala ebintu bwe biba bwe bitiiga byakabi lwaki ne operations officer avuddeyo waggulu mu office eri nga bamugambye nti mwami Kakiika yaze okukima credit cards ze ne ATM ze ne checkbook ze ziri ready n'asituka n'avaayo najja nange nensituka ne tukwataganako mu ngalo nanneebaza nange ne mwebaza okukola emirimu ne ŋŋamba nti osanga kyenkola gyekiri bano bandi banga bali mu office eziziro naye nabo osanga bakkiriza nti omusajja ono omusomesa ng'ate mulimi osanga byakola gyebiri osanga zino office tuzituulamu ne zitunyiriza kubanga ziri air condition na buli kimu naye omusajja yatusookayo busoosi osanga ate yatusookayo mu ngeri esinga obulungi so nekibaako kyekinjigiriza nti abantu balekere beekolere bye baagala abaagala okukola mu office baleke bakole mu office ezizaabwe abaagala okusuubula baleke basuubule abatuzimbira ebizimbe ebirungi ng'ebyo ebiri air condition baleke babizimbe abazisaluuni ezakabye ennyo baleke bazikola abaana baleke beenyiririre kubanga waliwo bennalabye mu comments nozoba babaddeko abantu nga 8 nga oli yagambye nti kati muzeezi iPhone 15 tunazigula neebuuza nti in this age and era omuntu akyayinza okuba nga comparing okugula ploti mugule ploti ye n'agamba nti ate iPhone tuzikwata ddi bwe tubadde tukomawo ekirowoozo ne kinzijira eggulo kye nabaddeko eky'omwami omu mulunzi munnange naye nga muntu mukungu mu gavumenti namuwadde twewadde akaseera saamuwadde twewadde akaseera kuba twanyumiddwa nanyumiddwa naye yanyumiddwa kuba yabadde alaba ente eziri mu 10 naye ng'olubira ente zino nga mpitirivu obulungi musajja gw'okikola otya nga nange mugambo waaye gwe ente zogambye zolina 26,000 kuliko n'omuvubuka omuto naye ng'ali mu 2,000 kuliko n'omulala naye ng'ali combine nte ezaabwe zisukka mu 7 naye nga bo bali mu kunneewuunya engeri gye ndiisaamu ente n'okunyirira okuziriko
n'amatengeri gye baagalabye nga bagasomba. Nange ndi mu kubeewuunya namba y'ente ze balina. Era omwami oyo, omukungu oyo, muyita mukungu, yansanyudde. Kuba bwe yannengedde nga nzija mpuuba emikono ne bigiravuzi zange, n'alagira omuyambi we, genda mu mmotoka ogyeyo. Ogyeyo kyojjayo nagenza okulaba nga bajjeyo nze nabadde nguyita muggo. Namugamba nti eno bagiyita nkoni. Musajja gwe nga tumaze okulambula ebintu bye byonna mbyerabye nkwasizza enkoni eno. Ddala ddala oli mulaalo, oli musajja mulamba. Nangamba nti Mohamed, kati olina okwesimirana. Wano wootuuse olina okwesimirana. Ffe waffe oba otuuse okwesimirana. Kati bw'oba olina ente ne mbuuza okwesimirana kyeki. Sijja kukyogera mu Luganda. Naye nankwasa enkoni ye. Nangamba nti waakiri tebagituuza wansi, waakiri ogyesigamanga. Nti nga bwe bakwasa enkofiira eya kishorozi, gwe nkuwadde enkoni. Mpa enkoni. Yiyo enkoni. Totambulanga. Gwe omusajja gwe wootuuse tosaanye kutambulanga nga tolina nkoni. Kubanga kati kyekitiibwa ky'olimu ky'otuuseemu. Omusajja oyo twanyumiddwa nabo nnyo. Ne bambuulira kwe kutegeera nti abasajja ab'ente nga baakabi omusajja ow'ente. Omusajja n'akugamba nti oba oyagala oba toyagala. Tubizimbye tubirina mu Kampala nawa. Naye okuyimirira mu banno okwogera olwogezo lw'owuli nti oyogedde, olina kwogera nti omuntu omuwadde ente. Nti omuntu ne bw'aba ayagala atya, ne bw'aba yeeyita ani nga talina nte, aba talina kyakoze. Ayina ekizampa gye wampadde nti gwe wamuwulidde omukulu wali omuwuliddeyo kooko nga omuntu gw'asiimye ennyo tagambye nti nkuwadde ente 5, nkuwadde ente 10. Abasajja b'ente baba basajja. Yaŋŋambye ebizimbe ne bw'oba ng'olina bimeka naye nga tolina nte, obugagga oba tolina. Yanjigirizaamu n'enzijanjaba yaazo nange nafunyeemu. Era ddala nakkiriza. Kuba abasajja baatunuulidde ente zange buli emu ne baziyitamu ne baziraba nga zonna nnyana za luzaala lusooka. Ne baŋŋamba nti ate gwe ky'otusinza zonna ente ezo nto za luzaala lusooka. Gw'okyalina eggana okumala emyaka mingi, ate naziri ennyana ziiziri tuziraba. Gw'okyalina eggana lya myaka mingi. Abo nga bamaze okugenda neeyongedde okwefumiitiriza nti ente kyekintu kye mbadde ngezaako okusomesa oba kyekigendererwa kyange. Nenzirayo ku topics zendabye olwaleero. Abantu muteesezza nnyo, naddala abavubuka mwategedde point gye nabadde mbannyonnyola nti mukole ebintu mu kiseera ekituufu. Obukadde bwammwe buleme bakaluubirira.